kirala kyonna okujjako endobeso dakiika 22 zaketa ku ssaawa emu ku 96 akatonyeze 3 ne 91 akatonyeze 0 Masaka. Hello. Halo Sebo. Wanji. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso wano mu program Sisimuka. Bampita Mukunja. Yes Sebo, we bale kunkubirako. Sebo kakati wangambye nkukubireko. Kakati mukulu Mukunja. Nina ensonga zenna wadde njagala onyambemu. Nina muko omukazi gwenjagala okuwasa kali muyite mukazi wange. Hello. Sebo nkuwulira. Bamuyita Flavia naye mpulira mwagala kale nze nganze mu mutima mpulira nga ye mukazi gwenjagala okuwasa. Naye obuzibu bwalina omuwala ono tayagala nze mmanyi waabwe. Ngezezaako nze yansabye byayagala mukulidde ku bintu mupangidde emirimu ali mu kukola ne buli mugamba tugende ndabe waabwe kugamba takkiriza simanyi kiki oba lwaki tayagala ndabe nze waabwe. Nina essimu eya maama we gye yampa naye nze maama we sobola kubira maama we essimu nga ye tannaba kukola ki kukkirizaako. Anti kakati gwe wampereza essimu 2 zaani? Esooka. Esooka yono omuwala then eyokubiri ye ya maama we. Onayagala okwogerako naye yenna gwe n'abankubidde? Agala kwogera na maama we sala kwogera na maama njagala mmanyi waliwo obuzibu wabwe wabi kubanze siri nnyo omusajja nti oba mwavu nnyo wabwe n'oba wabi nsobola okutereezaayo kubanza omuwala mpulira nkola ki mpulira mwagala kale kati kinsaba onnyambe njala kumanya kizibu ki ekimulobera nze okukuŋŋaana okuntwala ewaabwe waliyo kikyamu ki kale beerako ku simu tovaako kale kati nakacwa gwe fuluma wali ebweru ngenda kukuba ku simu yo oyogere naye genda wali ebweru genda ebweru genda wali ebweru genda ebweru. Kati wotuuse ate bikatongole bigambe tebireekaana kale tebireekaana kale kakati katuteekeko omukyalo oli oyogere naye kale kakati omugambe nti nze Flavia kale kati omugambe Flavia omutuuka omugamba njagala kuleeta musajja tuwulire kiki kyagamba kale ono omusajja ayagala kumanya lwaki omukazi tayagala mutwala wanyina kale koli kwendi mukama wange. Esimu Julia nakachwa. Julia. Hello. Hello, Mama. Hello. Hello, Mama. Mama, ani unampita mama?
Nze Flavia mama. Mama? Ani ampita mama? Mani onampita mama? Nze mwala Flavia. Banange nali mmanyi wafa nali mmanyi wagoberera kitaawo era bulijjo manyi oli magombe nakukoowa kitaawo yatuuka kufanga mukoye nali manyi nawe wafa nabakoowa mwantama kutwala ngeyafa okyaliyo banange simairumbe luli kutogolerera kitaawo banange kitaawo yantama yatuuka okufanga yantama nawe wantama mbatwalanga abaafa mwena mbatwalanga emirambo gyendi mabya uli awafate nganganganganga okyaliyo mulambo gwe towafa buno muzimu mama njagala okulaba osobola ate omuzimu bulaba omulamu gwe twalaga gye kiri bannange mama ate nze nakola ki okuŋŋamba ebigambo bwe biti ebingi ensobi ya kitaawo yandetera okukyawa kitaawo nankwata nansongeyo ku luzzi wamanyako nakuzaala wamanya lwaki nakuzaala wamanya nakuzaala ntya atebuuza kitaawo yansangiriza ku luzzi nankwata nga ndi mu sikaati yange empya gye naakagula nankwata sikaati yange yonna neyirika nga nakagigula mu katale ebiyinja ne binsala ku mikono ebiyinja byonna ne binsala ku magulu gange ku bisambi n'atakomaoko n'anfunisa olubuto nga nkutte bukwasa ate n'atampa buyambi yatuuka kufa nga talina yadde 10 kyampa kale nakoowa kitaawo obulamu bwange bwonna era yatuuka kufa nga tetwenyega naawe nkubalanga eyafa mama mbadde nsaba ku nsonyiwa njagala kuleeta musajja sirina byekusonyiwa kubanga olwedde toliiwo tewafa ndi mulamu mama njagala kuleeta musajja nkwegayita mutwale ku malaalo ga kitaawo mama mutwale ku malaalo ga kitaawo mutwale emagombe abakazi ulira kikyawaganya omusajja ulira kikyawaganya omukazi kibinyo kantu temulina kantu kamu twali musango gwamu bannange mbubanjuliza sikaati amwamukwata ku anakajwa omuwulidde owaayi mukamya naye nga takamuka agambye genda ku malaalo naye gwe obusungu omanyi obwo obusungu buba bwalubeerera naye nga kyenyo nze naliyo yamuyuliza sikaati ate